nga zikunukkiriza okuwera essaawa 3 ez'okumakya. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni atuuse mu kibangirizi kya Constitutional Square okusisinkana abantu ababadde bamulindiridde edda. Mu bano mubaddemu abaliwo b'emyoyo ab'enzikiriza ez'enjawulo, baminisita n'ababaka ba paalamenti, abakungu ba gavumenti n'ebitongole ebirwanyisa enguzi, ssaako abantu aba bulijjo. Omukulembeze w'eggwanga olutuuse mangu ddala ne batandika ekyabaleese. Wakati munnamungi w'abantu, Presidenti Museveni atambudde okuyita ku luguudo lwa Kampala Road, Jinja Road, Wampewa Avenue okutuuka ku kisaawe Kololo wakati mu kusaakaanya. Tubimalamu amaanyi okuyita ku kigambo kya Katonda, tubizikiriza mu maanyi g'omwoyo omutukuvu. Presidenti Museveni wano wasinzidde okukubiriza abakulembeze b'ebyobufuzi okufaayo ennyo okukolerera okukyusa embeera y'obulamu bw'abantu be bakulembera bwe baba bakulinnya bulyake ku nfeete. Mbadde ngamba nti obuli bw'enguzi walimu obunyuunyuusi ate n'omu n'obutatya Katonda. Ababba balowooza nti okusooka balinga enkwa, batwala bye batakoledde, n'ate balinamu okutatya Katonda. Naye ate okumalawo obuli bw'enguzi kiyamba singa abantu singa tukola ku bizibu by'abantu ebya bulijjo. Ebbula ly'emirimu, obwavu, kubanga nakyo si kituufu okubeeraawo tubuulira abantu nti muleme okubba, so nga ebibasoomooza ebyobulamu tetubyogerako, ng'ebbula ly'emirimu n'ebbula lya ssente. Okusinziira ku Presidenti Museveni, ebimu ku bisi by'enguzi mu ggwanga bye bitongole ebirina okugirwanyisa obuteegendereza mpisa zaabo be bawa mirimu. URA, IGG, this Nakarema's office, the other one of State House unit, you should recruit only on the basis of integrity. Mpapula muzirekere bali abalala bakose mpapula, so that we have got a safe zone. A zone where there is no corruption. But now, because you are depending on papers and what, the whole system is infiltrated. Museveni era agamba wabaddewo okulegeya mu kulondoola enkola y'emirimu mu bitongole bya gavumenti ebimu, ekintu kyalowooza nti kiwadde enguzi ebbeetu okwegiriisa ng'ekigotta entula. Like the police, there has been poor supervision and poor tasking. So why you, head of a department, why can't you follow up these issues? You, because you have got a smaller area to look after. President Museveni ategeezezza nga bw'amanya abalyake wabula nga talina bujulizi bumala. Bw'atyo n'asaba ebitongole eby'enjawulo ebivunaanyizibwa mu kulwanyisa obuli bw'enguzi binyikize okunoonyereza bisobole okuba nga bimutuusaako obujulizi obw'enkukunala obumusobozesa okuvunaana abantu bano. Bw'atyo yeeweza okuggula olutalo ku balyake. So we are going to open this war. Whether you listen to the Deputy Speaker who has said that you are all corrupt, but me, I'm not corrupt. But the Deputy Speaker has said that you are all corrupt. I will follow up by the GISO, this man called GISO in the sub-county. Why doesn't he know the corruption that is going on in the sub-county? Akulira akakiiko akalwanyisa obulyake ka Anti-Corruption Unit, Lieutenant Colonel Edith Nakalema akkiriza nti omukulembeze w'eggwanga okwetaba mu kulwanyisa obulyake kyakubatuusa ku lyengedde. Tekubadde kutambula butambuzi, kubadde okulaga
nti buli muntu yenna olwaleero asituse atandise olutalo. Okutambula kuno kwategekeddwa akakiiko ka Anti-Corruption Unit n'ekigendererwa eky'okulaga bwe batuuse mu kulwanyisa omuze guno ssaako okukunga abantu okwetaba mu kaweefube ono. Batambulidde ku mulamwa ogugamba nti eggwanga eritaliimu nguzi litandika nange. John Kilifu Wamala, NTV Akawungeezi.